Nangamba ndaba omuliro mundo mu mbibira nga gumyansa. Omuliro gumyansa. Ningamba kiki? Ko muvubuka nangamba abo basezi ba muno mbibira. Tuwedde. Natandika okukankana ne mugamba novuga ngo deri munda mazzi eri tuddamu kuyita kuno kubbalama. Deri. Zenako abatulye. Nalika ayika malusa. Agoberera omuntu namutuusa ngero linadduka naddeno. Niye tolole kisawe makomo nga mugoberera n'omugogo. Muluma. Vamba. Ayika malusu soideno. Yakana. Mzee makoma yakundi nga ndi mulamu. Nalaba ekiwala kimu n'agamba omuvubuka nga kikyomera ku ttooke. Bakane anko wali emmese. Nga nnene ziringa pusi n'entono. Nga bwe bakoti nga ziri ebigere zibisika. Nga bwe bakoti zibisika gino kuli eno ku ngalo. Tolemuga kati mzee makomo atuuka agamba temudduka nzisirya abantu bwe ntinedda nze abantu ngula bagule nze bokkiriza kuwa milioni 7 mugagga gwe bamuwulirizaawo ya sponsorinze mipiira nkuwa milioni 7 bw'oba ofudde omulambo gwo n'ogumpa osayininga n'ogamba maama ne taata nze gundi omulambo gwange nga nfudde ngutunze milioni 7 nguguziza muzeeyi makomo bwe nfanga mumuwe ennyama ye temukalubiriza teri kulwana nze temunziikanga muzeeyi makomo ng'akwata ndagaano kati bwe twayitanga mu kibira nga binene wali emiti eminene oyita gasota bwe gati nga gabatunulire nemugamba yeye tudde emabega nangamba amasota ganene zino enjobe ebisolo nga biyita mu biti bidduka. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa obosoro kumpita mitanikira Bongo byampuna tebigwa malojjo era gyokoma okuyita gyokoma okubigwamu nga tebyanjawulo bangi bawakana tebiriyo tebibangayo bangi bawalaba obujulizi beesitula ne bagamba nti nedda nale programu eri gye wakoze kanestre nange njijempa obujulizi bangi tubatuukirira olw'abannaffe okubalifaalinga bagamba nti nedda oli ate embozi gye wakoze agimanyi nnyo ndi wamukisa okubanga olwaliro ntuddeko n'omuyimbi w'eggwanga Nature abikoze ayimbye industry agimanyi brand agitaddewo sikiririza mutamiiro sikiririza mbiragalagala ne yankubira akayimba ke bayita yasogodde omwenge akenge zazimu ku nnyimba ezakufuula ow'enjawulo era lumanyikiddwa abantu bonna ndi muyimbi era ndi muwandiisi wa nnyimba n'ennyimba ezimu ze mpandiise zeeraga kweziri ne ku mikutu. Genda ku YouTube channel Mr. Nature Africa. Ennyimba ozigwe nnyalwe obonfunye bulungi nnyo. Omuyimbi wo kyeyetaaga kiri kimu yeeyo view esookerwako ne like olwo nno n'oyongerako comment ka share kali kuweesa omukisa gwali kakola buli bw'olaba music ng'ono n'omusharinga n'omucommentingako olwo nno era n'omulayikingako obugazizo obwakabaka bwa Katonda bwe tulizimba abaffe tulizimba ennono zaffe tetulibula kuba tujja kuba tuzimbye abamu kuffe baganda b'abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba Kamengo abaana b'oku luguudo bonna tubajja ku nguudo tubatwala e Kamengo gwalina ekimu kye ky'ekkumi ekyensi tuyambe Katonda omuteeke ku mwanjo ng'oyita mu kiwo obwana buno so tugulyayo seminti omusenyu n'ekirala tulaga milioni 8.40 okusereka tutuusaawo
ku beam tukikoze Katonda afa atubereddemu so walina ekimu ky'ekikumi ekyensi kyonna ky'otuwa kimatalingira kijagazi y'obwakabaka bwa Katonda mu bulamu bwo naawe alina ekifaananyi kikusiga nga bw'oli tukwa ne tukuba nga bw'oli kale nno bw'otuwa ekifaananyi oba otusobozesezza okuzimbira obwana buno enju n'essomero tukoye okulaba abaana abaswaza omulembe gwaffe kale omukulu naye mwatunyumiddwa era nsanyuse nnyo nze njagala nnyo omuntu azze ng'atandika agamba Katonda yakulembera byonna era gwe buli kyogenda okukola kyonna teri kiyinza kukoleka nga taliiwo bagamba yagamba kibeera ne kiba tolina kyoyinza kubaayalako oba kukola kyonna nga Mukama takkiriza omutonzi w'ensi yasalawo kati era nga nze emboozi leero gye nnina mpise mu bintu bingi nnyo n'ebyendabye weewaawo obadde tobimanyi naawe atuwuliriza tobimanyi naye olunaku leero ogenda bimanya kati nagenda nze nenva ewaffe nga nkyali mu P7 nentambula waliwo omuvubuka omu baali bakola eyo ku nnyanja nagamba naye lwaki tetugenda tugende ffenna ku nnyanja netugenda ewaabwe netutikka emmere muhogo netugenda nagamba tuyitewa eno kulambu landing site netulinnya ekina ova ku kyalo ki nga nva Masaka netulinnya netugenda netutuuka omuvubuka oyo nga jantwala ngamba ku nnyanja waliyo ssente ne bw'otaddamu kusoma byokusoma bireke P7 bakutikkira maze olwo maze P7 toddamu kusoma abagenze ku nnyanja bajja n'obusente bye baagala obwalo obuliko bagula obugoye ku kyalo neŋŋamba nange nenninnya neŋŋenda ate nga baali bamanyi ndi mugezi nnyo ku kyalo ne banjijawo neŋŋenda nga maama simusiibudde watoloka ewaka mbufunze ne taata simusiibudde neŋŋenda kati tutuuka tulinnyira ekinaala lambulani site nga natunze enkoko zange bintu byange ka sente nkalina mu nsawo bokyaliwa tusimbula tutuuka kulambu batugamba ekinaala kya mitwalo 2.5 tulinnya gyetaano ng'olwo baŋŋamba eri wali omuganda waabeerayo nga naye nabo baganda bate nga naye yaliyokko ku nnyanja n'akomawo eno ne tugenda tutuuka we tutuuze twatusuubira nti weebali nga tebaliiwo basenguka ntugamba tukoze tutya nga sente zetulinamu zeze zange nenzisirikira nangamba tukoze tutya tutunde muwogo ono n'amatooke twadde tubatwalira tufune ekyokulya tufune eryate litwongerayo liri litulesaawo tubadde tusuubira netufuna eddala erya yingini litutwala tufuna erya yingini litutwala tutunze muwogo ekyokulya kiweddewo bye tubadde tulina tusigazza ngoye netweyongerayo bwe twatuuka eddala we litujje twatuuka kiro netwebuuza tusuzeewo abatalina na za loogi omusajja w'ekinaala yatutwala yatugamba nawano baavuddewo kwe twatuuka era nawo bavuddewo neŋŋamba banaye nkoze ntya neŋŋamba bakuva waka nga sisabye nga ndaba mbonaabona nze nno nga ndi musajja musiraamu kati omusajja we yatuteeka mu bibaawo okusula nga mulimu ebidomola bya walagi nga 100 netwebakawo omusajja kyeyatukola agamba nti owaite mu bawalagi w'abandi n'atusibiramu ekkufulu twasula omwo nga tulinga basibe enkyanka era mbatwale gye mulaga netusimbula munoonya muganda wo nga waliyo omuganda wange gwe baŋŋamba ate nga naye alinayo baganda be wabula nga naawo basengukawo twasookawo ne tudda neewalala nga nabo tebaliiwo omusajja tutuuka ssaawa 4 tannatuggulira ono mukwano gwange asumula walagi w'abandi anywa atandika otamiira nemugamba walagi w'abandi omusajja atugamba omanyi nti domola kya walagi kyammeka kya mitwalo 7 muleka muzisasudde nga gwe bagamba okusasula atamidde yaweddeyo nze sinywa nembegayirira nali mukalabakalabadde nali muto bannange simanyi ng'ono yatamidde netutambula naga mujje mbatwale netugenda n'atuvuga omusajja atuuka mu mazzi nga galinga wano eri jjukira nze waffe gye nasomerako Kasasa nali mmanyi okuwuga nga tuwuga mu ddaamu kati nga sitya nnyo mazzi kati omusajja atulekanga naga mubuukemu muviiremu wano mugende nga wakyalinga eri sikitegeera kiddemu omusajja eyatuvuga ku lyato otujja wano atuuka atutuusanga wano nga wetulaga weewali ekizinga tukiraba naga mubuukiremu wano muwugewo mailo ngemu nga bwewanvunya amazzi obuliramu nagamba muwugewo mwanyedde walagi wange
Ngenda besa suza. Nengamba ndabye ono yali omutamivu n'omwenge gwamugwako nagamba badde kinaawe. Tutwale jukira yabirako ku nnyanja yamwekalizaamu awo ya waganyisa sula wajiwa abandi omunywedde ngenda kusasula. Kidomola kyonna mitwalo 7 nabaga mugamba kinywedde kidomola nkimazeemu. Niyo oli mwana yali munywanye chupa nga 2 mu kiro kimu. Kasese oyo nebidomola byali bingi. Abagamba muvemu muge wano wasigadde. Nera likira ntandika okubaza ngamba awo na ugangawo kudamu yaffe twawuganga kuvanga no neri. Nsirikirira ona agamba na tutwale. Kyokkono yali okunyanja naye ate nga tamanyi nnyo kuwuganga nze. Naye kati ngamba oba tuleka wano engoye zinaatoba mu nsawo. Musajja paka natuvuga natuusa wali natuleka awo. Twagenda okutuuka wali ngamba mukama atuyambe tutuuse ne bagamba wano baate nawo bakavaawo weeks 2. Wembadde mu dogo nengamba yete tsaina simu bisere banandi kubide mama nemugamba nkomawo nengamba bino yangamba ngabo genda muzadde takukiriza kizibu nnyo muzadde akonekitinga ne Katonda era basolo funa ebizibu nentandika okulowooza bingi nnyo nenzijukira Yesu la gye nasabanga nengisabaawo nensaba ne batuwa musajja Katonda bwe yatwatuukaawo nga yali abamanyi yakolerawo. Defense bichi defense natugamba mwebale kujja wabulirawa ono muvubuka ngaawo yantutte nga yalekawo n'eryato ninga defense yalikozesa ate tayagala tulitwale nenkuwulirira enkwezali awo defense atuwa bulungi nagamba sina mu sente ko namugamba eryato lyange ligule nti ate nyina sente mpozi mulinde mu week nzifune jukira ffe tulina okweyongerayo tunoonya bali ne tubeera omuvubuka nanga atukoze tutya defense ne yegombe engatto z'omuvubuka nagamba namwagalamba wezi bongera yeri ate muyina mpozi munguze engatto zammwe tata sura kulyato yegombye engatto ate eryato aligiye yongedde itagala alitwale tulitwale ate nga lyono kati defense najjo yatuwa biki ne bafumba buno buuta bayita kasulu ne batema muwogo ne basama akabeero nembira tiwaita na sawa nga siddukanye nempulya nga nfani ngamba bizibu yongera kubinabyo kati nvuddaawo tutambula ne tugenda omuvubuka nangamba kye tugenda okukola eryato ngenda dibba bubbi defense ngambye litonya temuyinza dituusa nanga tugenda dikonja okukonja kufumitamu ewali ebituli n'ofumitamu ebigoye bwoti lireme kutonya kakati nangamba fulale akasiwaani kibayita olutiba akasenamu okakwate nze ngenda kubba enkasi wali defense ngamugamba nga tompaamu mmeka obubuka ngambe nga tonazigula emitwalo 6 buli emu defense ampe 2 anfotola olwo ngamugamba kale zombi pe 2 mpamu emitwalo ena nga bazimuwanga azissa mu nsawo nga tukwata nsawo yaffe nga tuyite ebbali defense tumuyite ebbali tumukukuta omwana akwata lyato nga alikalakata nga gambe lije badda mmanyiyo nga ntudde mukata akatono jukira twaligira mu lya engine lya mukono nga atandika asika mubbe lyato tugera nalyo nga ngamba sena lumwa mazibe gayika mbwensena sirufu yali litonya eryato nga litonya mama nga litonya nangamba tetugenda kuyitano wakati mu nyanja kyute ku bali wea tulinzo tuka nitukuba sena natandika nambogolera kati yali mukwano gwange nafuuka ekizibu navuka komando jukira ku mazzi yamanyiyo nze sibimanyi atandika nangamba muganda wange wano kufa gwe manya tulinga bali mmaje tugende ne tuvuga twatandika sawa nga 6 ezemisana awo ku 7 ne tuvuga obudde ne buziba akyavuga ne tuvuga boyola bwenjola kati ekiro tuyita ku miti tuyita ku mpimpi n'emiti kati omwezi beguba gwake emiti gikuba muki mu nnyanja olabe bisikirize nga bikola biti nga bikola biti ku mazzi kati tuyita okwo kubalama avuga ajama bavu ayabika engalo nangamba kwata nawe ovugemu nemuga ateze mbimanyi nakumanya nze nabiyigirawa nambogolera nentya ale mugamba nkoze ntya jukira nalidde biri bikasulu eri kyebinkola olubuto nemugamba nkoze ntya nangamba funa bogira boti olamize ogire ebbali
ne mugamba ntya kati mbanga agira akulamiriza bwenti ndabo nga neyamba eryato lyali luguddeyo namperawo oluyi nanga kuma nyoko yakakusula mu nyanja nangamba kati kwe sowani kuobogira ato malojoze nengira nenjoyo mu nyanja nenjoza nangamba tugende naddamu navuga natuuka mu maaso eyo akati tulengera mu bibira binene ebiri eye Kalangala muganda wa ekibira kimu kivanga wano nokuyise Masaka kiriko mailo nga 12 kakati omuvubuka ngamba nangamba ndaba omuliro mundo mu bibira nga gumyansa omuliro gumyansa ningamba kiki ko muvubuka nangamba abo basezi ba muno mbibira tuwedde natandika okankana ne mugamba novuga ngo deri munda mazzi eri tuddamu kuyita kuno kubalama deri ze nako abatulye navuga nga ddakuli ne mwana wanange bamuyitanga Matayo muvubuka oyo era omuvubuka oyo yafa yannuma nnyo naye obutasomako kyamukola bubi yagenda nafuna sirimu yenga gaba muloga nakola nafuna TB mpaka nagenda mu ddwaliro muvubuka namala nafa olw'abakazi b'oku nnyanja eyo tunyumize mutasi okulengera abasezi agamba Matayo abasezi agaana angamba tuyite wali batulye obwedda onganda okukola byegamba nkugamasena amazzi ogali kabatulye nawe bakulye nange nentya kati tusiriikirira nempulira abamu nga boogera awo mu kibira nenga balinga aboogera ki olukiga nemuga nengampulira boogera lukiga nangamba mbadde nkulimba abo basalamala naye eri wali abasezi netugenda obudde ne bukya nga tukyatambula kunkasi kati omwana ngamba wabula mpulira nkooye kansooke nsibe nayuza t-shirt ye nagisiba kuno ku mabavu kuna wali wabise ngale nkasi nga takyalina kyakkola ng'emisayi gijja navuga nagamba mpulira wendi nkooye naye nga nange nkiraba olaba nange asena busenyo mukono gwanfuirira era nenziramu nga nsena kumukumu eryato lireeta amazzi tolina kuwummuza bulijjula mugwayo nemugamba tikati tukoze tutya nangamba omanyi tugendeko wali ku Balama ntya tutya tugenda kuyita obwe tuti ku Balama oba tusooke tuwebakemu konze kwebaka tusooke netujjayo wawe ekiveera kye twalina netwebaka naye muko waliwe twebaka nga bayitawo bayitangawo kulinzira erinnya eryo ekyagano dyogeza awo ku kizinga ekyo nga bayita linzira olw'okuba nti waliwo ekigambo kye bakituuma nga kinene nnyo mbu tekugendako mukazi ali mu mwezi nga linzira kitegeeza okwogera nti bwe bukyala buno libalituuma linnya eryo eyobukyala bati wagendawo mukazi ng'ali ku nki mu mwezi era bagamba bw'ogendawo ebyennyanja tebiddamu kufa abagenda awo babifuna ng'omukazi agenzeewo kakati netugamba katuumulireko awo waliwo amanja nitwebaka naye anko waali emmese nga nnene ziringa pusi n'entono nga bwebaka oti nga ziri ebigere zibisika nga bwebaka oti zibisika ogenda okuli eno ku ngalo tolemuga gundi okanyazika nga nnyingi zimuna ziyiteni nga bino biki bibiri wano byendaba bino ekyanjije waka kiki nga tuwali kwebaka jjukira tetwebaseeko nga mpulira bubi akooye nange nkooye emmese zatulemesa okwebaka kati sawa twali tumuddemu emisana awo kati nangamba omanyi tuyite wano mu kkubo lyo mu kibira tujja kugguka eri sikyalinaga lyato tutambule butambuzi tuyite mu kibira bwe tunakomawo bwe tunatuuka eyo bajja kumperekera n'eryato tudde tunone lino nemugamba boy tugende kasito ŋŋambye kati nga engoye zange nezize ensawo ye neyange tussa mu kikutiya ekikutiya ekyo nga nkikwata ku mugongo nga bw'otuuka mu kibira ogamba nowogana wo nga kiza sawundi eva eri n'eri kati ensawa ngamba gikwata ye akwata enkasi tutambula ekibira twakitandika sawa nga 5 ngenda okulaba sawa 9 tutuuka gye tulaga kati bwe twayitanga mu kibira nga binene wali emiti eminene oyita gasota bwe gati nga gabatunuulire nemugamba yeye tudde emabega nangamba amasota ganene zino enjobe ebisolo nga biyitamu biti biduka ng'olinnya ku miti eti nga gyavunda ddanga okugulu kubbira kuyitamu ziweze sawa 9 mugamba naye manyi nkooye akasoto gali ku miti bwe gati ogisanga emisota bwe gibadduka bwe giyiteno nangamba twegere wano mu kibira ggwe
ne mugamba kiki ne mugamba ngoye twabuze tudde mabega nangamba toyogera muno mulimu emisambwa jija tubuza jija tutwala ne mugamba naye kati nkoze ntya njogedde empola Matayo tuddeyo nga ntidde ate emisambwa ne mugamba tuddeyo kati naye n'agaana n'alemezako tino ate tutuuka kati tutuuka ate mu kibira wennyini nga waliwo oguntu ogwesimamu ng'oguyanja nga buli wolinnya okugulu kubulirayo minti givunda ate ng'ennyanja akatebe nga wali eri ng'ate ennyanja togirengeranga eri toyinza tutuukayo tewali bantu tewali wadde ebibira ebinene ng'otuuka eri wali ensozi eziyiwa amazzi obuyiki nga gakuluka tegayiika ng'owulyanga abantu abalwana eri mwali mwabuze ne mugamba naye n'awulya nga bimulemeredde nga takyalina wayongera kigere temunnalya mulya mutya kati awo tetunnalya wenkujira okubonabona kwe natuukako tukwata ensawo jjukira nze njikutte erimu ensawo twateeka mu kikutiya neteeka baaga yange nenateekamu yenze n'ekiweeka ku bbega tukulukuta tuddayo emabega olwo mugamba naye ntuleka twayise eno aŋŋamba Matayo nze ndaba direction nze nga nasomako mu musinga libako mu P3 P2 ne mugamba nze ndaba direction yeno tya nakalize mpaka ati mukudde emabega enkuba wajje tukuba enkuba yatonnya bwe yatonnya nga nnyingi nnyo mu kibira enkuba oba owulyanga ebintu ebivuga kati engoye ze nalina ezange zatoba neze nezitoba nezijjula amazzi nebanga asitudde ebidomola bibiri ebyamazzi nenkwata ensawo ne mugamba nkoye nangamba topoganya nja kuba enkasi mutu kumanyoko enkasi mutambula nayo yali agirina nti bwogisuula tonaavugisaaki ye enkasi tebagireka mu lyato tudde emabega tutambula nemala nembyetika ku mutwe ng'ekibegabega kikooye Matayo nkwatiraako ddamu okyogere kukuba enkasi neŋŋuma nga ye mukulu ate gyantutte nsiina buyinza kuye Matayo emyaka emeka Matayo yali mukulu kubanga nze awe nali nga ndi mu P7 ng'ate yalabika alina emyaka 21 oba 22 kati tudde emabega ensawo emmenya nze paka namugamba nti tudde eno we twayita nga we watuufu ate nawo nange okuba omutuufu twabulukukiranga wano ng'eryato ate tulirengera eri kati awo netutambulira ku bbalama eryato netulituukako kati awo aŋŋamba ne mugamba Matayo enjala egenda kunzita tutuuka kati ebibira mulimu amapaapaali gakoma eri buba bwawanvuwa bwebutinga obuti naye nga tugunyenye twagunyenya teri paapaali ligwa tunyenya nga tirigwa nga migumu nanga waliwo bifene wano netugenda ku bifene fene nga zonto sizoni yanze natuuka nga bito nga munda emiwula gyefominga bwefomi zijja buzi kati twakola nga tusalako bino ebyokungulu nga tuli ebitima n'omulala gusaba kuliika tuli ebitima ne tuli ebitima ebyo ebiwoomerera bino ebyokungulu ng'oggyeko buno bera ku fene ne tuli ebyo naŋŋamba tuddemu mu lyato naddamu neyesiba ebigoye nga naye alina amabwa wano nga nange ngalaba kuno kwonna nga enkasi yamuleese amabwa amabavu naddamu n'avuga nenkubamu ekkutiya muli naye nga mpulira nzenna nfa netuvuga tuba tutuuka awo ng'agamba kati wano wonzijukiddewo bulungi netutuuka naŋŋamba tobaako gwogamba nti tubonye bwe nyatwaze edda jjukira mu kkubo okuva twava waka tumaze ennaku nnya tetutuukangaka ate simanyiiyo neŋŋamba leero tebibe birungi ngenda okutuuka ku muganda wange tutuwambudde tuddemu tutuuse nga weewo nenzisa ekikkoowe bwe yalaba atuuse nawunza muvuddewa nabaga mugambe tutuuse leero twavudde eri netujja ekiyana ekireeta nekijja eryato lyange netogaaga nobagamba kati ekintu ekyandi ku mutima mpulira njagala nakkaaba ku byempiseemu muganda w'oyo namuzza ebbali naye yali ku kyalo nga mumanyi nga mukwano gwange mugamba naye katongole gyempise omusajja bweri layira amazima layira naga namuyombesa obyogera ate nga yaŋŋambye obyogera nja kudima mu nnyanja nja kusuulayo nakatuukayo naye nga ekyaŋŋumyanga mu ebyo nze nga mmanyi okuwugga osinga ye ngera osobola okumpusuulamu n'empuga kakati Matayo muganda bwe yamuyombesa najja naŋŋamba ani yagambe bimugambe tobimugambe nemugamba sinamugamba ne muganda wange bamunda ndo tuuka ku muganda wange beba yali defense w'ekyalo kuba yali alwana nnyo
kyekyamudusa ku kyalo ng'akubya abeerosi n'atuuka eno ku nnyanja bamuwa defense olw'amaanyi. Nentuuka defense waasula ng'asula ku kiveera nga nsuubidde muganda n'asanga ali bulungi. Ne mubuuza tugenda ku atujja powaawo kiveera balawo ekiddugavu ne buno bu blanketi buno bayitanga munyola agudde ku kkubo obo akeyebikka nensooka ntunula awo neŋŋamba ate nembeera sigimanyi nensirika neŋŋamba ng'omusajja yange nti kati tuze mu magye neebaka ne muganda wange ngenda okulaba ye bwandooza bwakubamu akasadaka ako n'enjaga n'anywa ne byanywedde nga ye apoowa ngenda okulaba ne bagenda okukola tazuukuka nga nenkoze ntya kati ngenda ku makya muganda gwe nali nsuubira nandiisa nga naye ambuuza wazzemu ne ssente neŋŋamba lubaze naye nga bano abavubuka ba ku kyalo baali bammanyi ku makya ne baŋŋamba katugulyeyo caayi n'akagaati negenda ewa chairman omusabe ettooki tugenda kukwata enkejje. Omulimu gweno ku nnyanja gwa kuvuba si kulima, era oba oyagala ekyokulya oba okunywa ng'omaze kuvuba byennyanja n'ofuna ssente bwe kiba si kyekyo n'ogenda kufiirayo. Be baŋŋamba nfuna obuvumu nti naye ntambudde ntya. Tukwata wa chairman bwakuwa ttooki n'amanda akubala ssente ze n'akuwola. Kati banze okussa ekiro ssaawa 9 tugenda kukwata nkejje nga tugenda zikwata tutya. Kati tugenda okukwata enkejje tuvuga eryato tutuuke wali ebiyinja. Ebiyinja ebyo mugenda enkejje ziba zize kulyako nkonge ezo zibeerako enkejje ziba nnyingi nnyo mugenda mwanda we mutambulamu amazzi gabakoma wano muba n'ekidomola ng'okisibye muno mugwa kati nga owakikubyemu obutuli kiyitamu amazzi kati wano mukamwa wano osibawo ekisaanikira kati nga waliwo akantu kosala ku kidomola n'obikkula bwoti n'ossaayo enkejje n'oddamu n'okaggala ng'akaggi. Enkejje eno nogikwata nga nnamu enkya osobola ogissa ku ddobo nga nnamu oteekeyo bengezanya empuuta egiraba olyoka okuba empuuta. Kati enkejje eno zikwata zokwata zovubisa. Kati musajja wattu sibimanyi ne baŋŋamba ate tambula mpola amayinja gajja kukusala. Nga tebannakimalayo ng'ejjinja linsaza omusayi guva mu mazzi gambuka kuba kwali kuserya kuliko enkonge nga gali shaapu nnyo naye nga bo babimanyiira tigabasala ng'okukwata enkejje okugikubamu ttooki mu maaso n'ogira we n'ogikwata n'ossa mu kidomola nga wakyesibye muno muli mwanda we. Kati abasajja bakwata enkejje nga 2 nga nze nnyina 3 nga bazissa muli kubanga nze sina experience namaliriza nkutte 4 ne baŋŋamba ezo zogenda okuvubisa ate kogenda okujja ekyokulya. Kati maliriza tugenda enkeera muvuga ne mugenda wala mazzi amawanvu okuvuba empuuta. Kati otungako enkejje n'ossa wali mu mazzi olinza empuuta ejje. Ne baŋŋamba ate kwata bulungi bona eddobo bw'olissa ennyo lijja kukwata mu kiyinja enkejje efe n'eddobo likusube. Kati nze obusiru bwabwe nalingira nteekayo nenzikiriza nti twekayo bwe mala okukka tositulemu ng'amateeka mangi okuyigiriza. Kati bwe nateekayo ekiyinja ne kigikwata ne bagamba mpuli empuuta nnene yino kweri yino girina mulabe akubye ekyazi kati kyagamba enkejjo gy'ono osigaza 3 ogenda vubisa ki nga bo bakuba empuuta bassa muno nze sinakwatayo n'emu bazissa mabega ne mmala enkejje nenkwata nenteekayo endala nenzijukira kye baŋŋambye ngenda okulaba nga akuggyako akawu. Kati tumala tuvuba empuuta nga bo bakwata ne tuvuba. Kati nze musajja wattu najja ne kilo ndoza zaali 3 ez'empuuta ne tugenda jjukira okulya olina okulyako ekyemisana olina okulyako ekyeggulo n'oggula ate era amanda ga ttooki aganaakwata enkejje ngenda nennyamidde ne ntuuka eri ezo kilo ze nafuna 3 nga mbutuufu nsobola okunywako caayi na kusasula ttooki ya chairman kyekyokka nga sisobola kulyako kya misana naki ne bannyamba ne baŋŋamba genda wamashalo ne akuwola emmere bonavuba enkyo n'afuna nga bo bafunye sente nnyingi. Bamu ne bampa ne baŋŋamba kwata ne bakuwaayo bakuwa n'ezenva bagoya akawunga awo ne mulya akabeero ne mulya. Kati olunaku olwo tutuuka nga waliwo omupiira waliwo ekizinga ekijja okwakanya kijja eno. Matayo oli naye nga Matayo we bali awo ne muganda we ate gwe nasangayo mutowe nga lutalo nga naye anjagala nnyo era yaŋŋamba va wali wa muganda wasula nga yazimbako ng'obuloojo bujumba kuba embaawo naŋŋamba jangu we bakeno twali bawamu akazinga
kekana abakazi sinnabawulira abakazi kati akazinga bakayita linzira ko tekagenda ko bakazi bera ko basajja jinja ddene bwe lityekolanga ennyumba bantu gye bebaka bamwe era waliyo emisoto eminene giringa timba kubako ebinyonyi bingi ebinyonyi bibuka mu bbanga bikola enzikiza wansi kati bagamba emisoto egikwate bije birya era ekiro balugamba nti waliwo akayinja akaaka nti omusoto ogwo gukaddiye gwe gukuuma ki ejjinja eryo neryamerako omuddo n'emiti toza kumanya nti jjinja okitegedde nti omusoto ogwo akayinja kola akaakaako mu luzungu ye snake diamond nti mukadde gukawandula buwanduzi ne kujjako obuwuka tegukyayinza kuyigga obuwuka bwe bujja ne bujjula kayinja nga gujja gumira nga guliira nga guddamu gukawandula nze bandaga ekitangala saakalaba ne bagamba tosobola kugendayo n'okuwalampa eyo ku jjinja lyaliwanvu nnyo sebwe liti nga liriko n'embubbu n'omuddo era nga bavubi batira lumu ne bakasuka kati ebinyonyi bw'okasukayo enkonyogo bibuuka ne bikola egundi enzikiza bwe kati ne bakuba enkonyogo abavubi tebaagala nnyo byennyanja bwe bakuba ebinyonyi ne bigwanga bina ne baddamu ne kuba enkonyogo buli wokuba okwasa kuba balya bingi ne babisala balya nga nkoko ne batukosa n'olaba omukyuza abavubi balya binyonyi babyanga ebyennyanja tebabyagala nnyo kati bakuba ebinyonyi basobola birya naye nga tebiggwawo nga bitirivu kiki akati mulimu simanyi babiyita bimbala simanyi babiyita ki olwo obulingo bubaata bato buddugavu simanyi naddibanga nga sibimanyi bo kasita kubanga basala jjukire mwalimu nnyo abaluulu abateeso n'abaganda n'abasoga nga ennyanja ereeta buli ggwanga kibagatta nnyanja eno kakati ennyanja eyo kye nasooka okulabayo ku bimu nga nkudiddeko emabega abaluulu abo n'abateeso tebeyagala balinga tebeyagala oluusi nga balwana ne bajja eno wali abasoga n'abaganda kati nga bebawakanye eno balulu bava eri n'abateeso bali beyagala naye nga bajja eno wali abasoga naki n'abaganda ku kazinga kano akamu kakati nga bwe bajja wabayo bakaliyoki baleetayo bawala abazina kakati basobola okwagala omuwala ogwo ku kizinga kubako abasajja nga 2 nga kuliko abakazi nga 10 kati manya buli omu akozesa oyo bwakulaba obuvuze eryato nga bawoli uli ligudde yagenze mama gunira kuwa emitwalo 2 nga nawe yamwagala sirimu wava naawe buli omu ayagala mukoli kati wabayo endongo abawala obuliko bukukuta be baleesa abakalyoki batandika okwekuba engumi kino kya mululu kino kya mugulire kati abalulu bakwata zino zibayita ego bazirya bazitega kati enjala zaazo bebamala bazikaza ne zibeera bweziti kati baba bazze mu kizinga mufo ky'okujjanga omuntu anagamba ne jambiya abamanyi bajja musiba nga atemye jambiya bajja neze enjala za ego bw'abalwana zigira azikuyisaamu ati nazigira ati feesi yonna tagirekawo nga zaakala zikalubanga ng'egundi zibalwanisa nga biso nkugambye olutalo lwaliwo abasoga nga balwana nnyo n'abaana abaffe abalinga abaganda miggo ne babakuba abalulu abateesi badduka ne bavuga amaato ne banona abalala bannaabwe ne badda olutalo ne lukwaji ne beekuba balwanya nno bakazi bakalyoki abazze ne mukazi booli era kwaliko akasajja kamu bakayita Lajani ne kagamba eyo mukazi nze ngenda girya kuba sente yange nyiina sente oyagala gamba mukazi ya lutalo yogololi ngenda kumwagala ngenda kuba wano mputa nene njilete wano sente yonna ngimuwe lutalo mala genda ku mazi nze ngenda komaawo nze male mukazi we njagale mu nyumba ze awo Lajani kagambirawo ateeka mwagane balwana yani ebiggwa kumanya kasize mukazi osirimu kati sirimu yali omu kyova bakwano bangabo 2 bafa lutalo ne baganda be kati n'omulala omwana yali abayita kojja naye nga bwagadde bagala kati yali agenda kufa muyomba ne mugamba muyomba gendo mirempeke kati ya mirempeke yawonawo kubbo okitegedde sirimu ali yakongola omukono kakati lwembula ly'abakazi ate n'abaveeri abajjeeno abakazi abasinga baleeta eno baleeta ate balwadde tugenda kukola kubizinga kubanga eri baba mutegedde mulwadde najjeeno kakati wano tutuuka ku mupiira baleeta omugagga Muzeeyi Makomo ya sponsoring omupiira Muzeeyi Makomo nenga musezi nga lirinnya lye kakati bamugamba banaye Muzeeyi Makomo azze abantu beekanga bamanya ali abantu era musezi
buli amulaba nga aderi mudduka ki nalika ayika malusa agoberera omuntu namutusanga eryo lina dduka naddeno niye tolola ekisawe makomo nga mugoberera n'omugogo ayika malusu soideno yakana mzee makoma yakundi nga ndi mulamu nalaba ekiwala kimu nagamba omuvubuka laga ekikyomera ku ttooke nengamba mzee makoma nentya nnyo kwana lisibirabangako kati mzee makomo atuuka agamba ate mudduka nze siri abantu bwenti nedda nze abantu ngula bagule nze bokkiriza kuwa $7,000,000 mugagga gwe bamuwulirizaawo ya sponsor nze mipiira nkuwa $7,000,000 bw'oba ofudde omulambo gwo n'ogumpa osayininga n'ogamba maama ne taata nze gundi omulambo gwange nga nfudde ngutunze $7,000,000 nguguziza muzeeyi makomo bwe nfanga mumuwe ennyama ye temukalubiriza teri kulwana nze temunziikanga muzeeyi makomo ng'akwata ndagaano ng'agenda kakati ono gwe baawo oyo simanyi yali akoze kibulooka onakkirize nti muzeeyi makomo nze ndya kuba yakugamba bw'oba nga gwe osobola okunfunirayo omuntu asobola okunguza omulambo gwe ng'afudde nkuwa $1,500,000 nga bulooka okitegedde natugamba nti omuntu awooma nnyo ddala olulimi luno ne muno mu ngalo engalo ezo zikwata omunnyu ne mugamba ish ziwooma nnyo netugamba muzeeyi makomo ono ate abantu nga bamutya ate bamuwa n'ekitiibwa natugamba ekiraaseraasi manya ate nga sibitegeere byamakomo nga nange mumutya buti kakati ono omuvubuka ne batugamba katulabe wanaafa katono omuvubuka yagala adduke omuvubuka yeetunda ye w'amakomo bamuwa $1,000,000 ndowooza nga amanya ajja mumuddukako amala ali akasente endagaano agikole amyanse makomo tebamubba eyo firimu namba makomo ng'omuvubuka buli wadde aye tamanyi ng'abaako gwamusindikira ku kizingikira ng'abeerayo ng'amulaba alinde lwanaafa amulaba alinde bwanafa naye ng'akugamba bw'oba otegeddeko ng'afudde n'abakwetoolodde abamu abawa miliyoni nga mwete mumanyi eri mugagga omulambo yakuteekanga mu ssente empitirivu bannange simanyi oba gwoma kutya kati makomo aba ali awo ng'agenda bw'ati omuvubuka amugamba ajja ali eno naye era n'omugaba bugambye nti oli afudde agamba nkuwa ssente ne nkwongeramu nga nti afudde nti wuuno ng'omukubira kubizi najja akati ne batugamba gundi baba bamutanga sande yafudde ng'ali ku kizinga kirala eri makomo adduka mulambo gwange ngenda gunona alina n'ebitabani bye byali by'amaanyi ng'agenda nabyo byali biriira nabyo ng'agenda omulambo gwange ngunonye abeewaabe bajja baali basoga makomo mbw ayagala mulambo abamu babakubidde bankyalo mujje muno n'omulambo bagamba ne baleeta emiggo abeewaabe w'omuvubuka bakube makomo na buli kimu makomo n'agamba nze nagula kifudde era kifudde na buli kimu abasoga ne bekalakaasa omu n'aleeta ejjambiya n'amugamba mba muleese nga byampaka ngenda balaga kati omuvubuka yagala okutema makomo yalinga alina byakasuka bw'ati omuvubuka n'akankana bw'ati yakankana bw'ati n'ejjambiya ye teyatuuka wali makomo n'akankana ati n'abagamba omulala ajje kubeeka nkwatako mutwala ennyama yange ngitwala nakusasulira bagamba poliisi baleete poliisi ndowooza nga ne muzeeyi makomo mugagga bamumanyi nabagamba bannaye muntu namugula n'asayininga bwebityo n'abajulizi baaliwo ne muwaserezange yabasinza amaanyi makomo yatwala omulambo abantu tusigala twebuuza naye omulambo neguba gwina siriimu era agulya noba neguba gwa ye makomo agamba kasitaba akusasudde n'agamba ate omuntu waba munene bw'ati ate yamugula $10,000,000 omunene kati zino medium size zize $7,000,000 ndowooza ebinene biba bisava yamanyi engeri gyawoomerwa ebintu bye kakati makomo atwala omulambo makomo agulya oba gye baguliira eyo na buli kimu abantu bagamba ekituufu twalabako n'ebintu n'amagumba bali bagamba oba amagumba kati wakyagatuwa kale tuziika amagumba nagasibawa n'ekimu nagula gonna n'amagumba ngasikola takuwa kakati makomo abantu batugamba bamu n'agamba nti olaba engalo zino twazirabako eri emmanju ewa makomo bweziti nti n'obuwanga yasobola obuteeka awo n'abupanga era akugamba oba oganya ogunguza ng'omulambo oganya ng'oguba ogutyo ng'ofudde ne baguziika wali alina engeri gyagujjayo bagujjayo era bagujje musange entaana wano wakati nga eringa eyaguddemu nga bagamba oyo mukomo yamututte kati ne batandika okugamba nti makomo kaali emirambo gyaffe katugikubengamu amafuta nga omulambo okuba amafuta gonna guwunya makomo yayomba
noza no amulambo gwe yajjayo nagamba omulambo mukuba enyama yange nemugikuba amafuta yonna newunya amafuta nze ntwala ndya kifudde kyemusudde eri kyenzijayo ate nabagamba wenga sente abamumwagaana makomo waike ndusuwe musajja nga muzibu nga muzeeyi ninga bitabani bye bimutambulirako bibera bibyagana okulya ate nga bibyo biwanvu binene nga bikulaba biti kati ne bagana makomo lumwagenda kulya omuntu omulamu wano amuteme Mzee Makomo oyo mulwanyisa Mzee Makomo n'abeera ku kyalo yagula piki empya maata manene kati ne bagamba omuwala omuna agamba nenze bwe nfumbirwa Makomo ayinza okulya mukazi we ne bamugamba genda omufumbirwe eri gyali nyine wali omukazi yazaala abaana abo yagenda talya naye kati ali abantu ani omukazi yafumbirwa Makomo ne mwali bamugamba era naye bwotuuka ojja kulya omwala n'atya kuba alaba Makomo alina ssente n'agamba naye mba mukazi wenza asobola okundya kitakulya naye ate jja kukuba ekitambo naawe olye mwala n'atya nga mugamba Mzee Makomo ate n'omwagala buli kimu okifuna ogula sataiza Mzee Makomo yatuuka n'afa abantu ne bagamba nti kati naye omulambo gwe bagenda gulya abaana be abantu ne basirikira botagenda genda mu nju waabwe kintu kizibu nnyo kati okwo kwaliko essomero abaana abo kati edda ku masomero awo nga basiba emmere mu ndagala oba n'ebyayi kutwala amawulu kati emmere nga bagissa ku ssomero nga bagissa mu katandaalo nga naffe weetuli bwe bagissa mu katandaalo babalaga waliwe musemmere mu katandaalo mwenna obosibye mu byayo baki kakati omwana omu gwosobola okuddya n'ogamba mbagundi baleeta nnyo amatooke n'egundi kati n'osibanga ye bw'atera osiba mu byayi n'obbeeyiye n'otwalamu eyoono kati ono omwana yabba emmere y'omuwala w'Amakomo bamitanga Sala bwe yagenda okugjayo emmere okusumulula nga bamanyi tugamutule mu lusuku eri gye bamussa n'ebisaaniko byamwe gye muliira ye yasumulula nga mulimu engalo z'omuntu kyobonkolera kiri kimu Client Beauty World awo emakindi opposite Land Star twala endwadde zonna ezo olususu ebizibu byo byonna olususu olumenyeka ovaako ebikalabamba wayagala okweyulusa n'ebigaano oyina ebisundosundo bimugabo oyagala kogamu gejjamu menye ekindeke owunya ogusu owunya akamwa oyina ebintu bino ebyeruyeru mu nsusu bino Client Beauty World Dr. Client yali akulindiridde yagamba nti jangu n'ebizibu byo byonna yakuddiza essanyu aliwo okutwala bizibu bya nsusu then yakuddiza essanyu opposite Climax oba okulinana Stanbic Bank ku namba z'essimu eziyita Client Beauty World akulindiridde menye ekindeke ekibuli kizigo kyonna ky'omanyi sabbuuni ow'okunaaba ogenda ku mbaga embaga ogyeralikidde olw'enfaanana embi genda byonna bisolovinge bakama baffe abalala AK Fashions awo kunabukeera bakola byakwambala genda oyagala kuba pate oyagala kukola kimenye kindeke ki t-shirt kijyoyagala ova mitala wa mayanja obogenda mitala wa mayanja okunabukeera AK Fashions kunamba z'essimu eziyitaawo genda ebintu babyanguye babifuule ebyangu okube pate sente ekulabike lekerawo kwekoma sente n'ogityobola bigoyegoye ne bogoyegolo lwebeni baga nti akayaguze oba muki oba vu oba bikia Client Beauty gundi AK Fashions bagamba nti gwe jangu bo bakuteke ku mutindo customer mukama waabwe bakupima bakubayisekitinga ne bakupima ne baga t-shirt eno wano mu kibegaabe gawetaaga kino ne kino kano ke kakusaana AK Fashions oyagafana nga oba moda abayira ku screen oyagala kuba base bonko fiira menye kindeke ki nkolera kimugenda ku AK Fashions awo buli kimu kigwe togenda komawo n'omukulu omuyimbi w'eggwanga n'emboozi nga zino gwe nkoleye ekintu kimu noonye ku YouTube subscribinga ku YouTube y'ennyimba zisharinge Mr. Nature Africa omufulire ddala w'omuwendo kye yeetaaga tugenda kukomawo mweraba